Omunyo kumacha enkyalero tukwaniriza mu program amanya agangeze principal twebaze nnyo abali ku mukutu tubakulisayo mu program omususuzi munyo kumacha kukubaganya birowoozo ku nsonga eziriwo mu kiseera kino kyennyini z'ebyobufuzi enkulakulana n'ensonga endala zonna mbaniriza twebaze nnyo banaffe abatulengerera okuva mu bitundu eby'enjawulo emitala w'amayanja n'awalala wonna abamaze dde okutuuka ku mirimu gyammwe tubebaza egyo gye mukola abakyali mu ntambula tubagaliza okutambula obulungi biseera bya nnaku nkulu abavuga ebidduka ebitwala ebisaabaza abantu mwegendereze nammwe abasaabaze mwefeeko tetwagala bubenje nga bwe nkutegeezezza kubaganya birowoozo tunulidde ensonga ez'enjawulo President Museveni ali mu bitundu ekitundu ekya Sebei sub-region gy'abadde nga alondoola enkulaakulana okusingira ddala enteekateeka ya parish development model ng'akyasimbye amakanda ku 4 acre model. Okusinziira ku President yagambye nti ye musanyufu okusinziira ku kyeyalabyeko oba oliawo agamba nti abantu bagenze bazuukuka twandibanga tujja kuva mu bwavu tugagawale mu nteekateeka eyo n'abeeteekateeka ku ludda lw'ebyobufuzi nabo bangi twalabye wiiki eweddeawo nga ekisinde ekipya kyatondeddwawo ekya Democratic Alliance. Honorable Mathias Mpuuga bamugamba nti oboolyawo yoyo gwe bagenda okukulembezaamu mu nteekateeka ezo neera ne balambulula nga bwe bagenda okuteekateeka abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo era tubasuubire mu 2026. Bino byonna bitegeeza ki? Y'ensonga ezituleese twongere okumenyaamenya mu nsonga ez'ekikabo ekityo gwatulaba oyongere okubeera omumanyi. Honorable Musira John ye mubaka wa Parliament owa Bubulo East, omusajja ateerya ntama, the only Rastaman in Parliament. Nsanyuse nnyo Honorable kuba nti olwaleero tuli naye era nsaba obuuze ku balaba salt. Hoja bless no man curse His Majesty Emperor Selassie Jah Rastafari. His Majesty, the Emperor, Emperor Selassie, the Pan-Africanist, the only black leader who liberated the whole of Africa by establishing the OAU and the OAU later, which is AU. Ebibi bitutambuza sebo omwoyo gw'obuddugavu omufrika omuddugavu njagala nnyo okubalamuzaako mwenna abali eyo n'okusookera ddala n'asookanga n'abeewaffe ewaffe ebugisu mu khulurwe mu landslide mu ki simanyi mu Luganda babyogera batya bya landslide n'ebirala njagala mbawooninge enjatika eziri eyo nnyingi mbadde mbabuulira buli lunaku bw'oba olaba olwatika lugaziya please tubuulire ffe nga bwe nsomesezza kati emyaka 15 vaawo abedda abafa abedda abamasa abagiso abedda baali bamanyi ekyo bano gye bayita ba Babylon bagiyita indigenous knowledge. This is purely scientific knowledge which they distorted sometime. Wandugu zangu kule boda na wengine na ubonge langu nataka niseme karibuni tena, mimi niko hapa kwa hii chumvi hii runinga ya chumvi, niko hapa leo. Nimekosa kidogo sijui kama mwaka moja ama ngapi hivi miezi ngapi, lakini leo niko kwa hii runinga ya chumvi. Karibuni. Karibuni. Sawa. Asante sana. Honorable Musira John nsanyuse nnyo oli omu kwabo ababaka ba Parliament benenyumiririzaamu webale kuweereza. Bubulo East bitambula bitya ku ground? Bubulo East nungi. Bubulo East, who can threaten the Iron Lion of Zion? I am an Iron Lion of Zion. Bona batitizi tebasobola eno mpologoma ey'ekyuma ate mpologoma y'ekyuma bonna abagezaako bamanyi nti n'empologoma weeri the Iron Lion of Zion of Namisindwa district and the Bulo East. President yayiseeyo keeyo mu region
neera akyali Musebbeyi erudde eyo. Olaba ki president agamba nti musanyufu ye? Agamba nti musanyufu. Era alina okubeera musanyufu. Nti abantu bakola. Apollo ozaalibwa mwaka kigwe 79. 79 buno bwana buto. Enjala yali mu Uganda omwaka 8 nga ndi mu primary 5-6. Uganda yonna abantu kyabayisa bubi. Era jajjange owekikazi yafa kati. Nambuulira nti n'enjala eyo eringa eyabeerawo 1920 1920 nga mpitirivu nze na droppinga ne mu ssomero nga tutambuza ebigere mayiro 3 n'ogenda okunona mwogo n'okaleeta biki okusaka wibale nnyo ekigambo ky'okusaka ate nga ogenda n'omalayo mu kkubo mwokka naku nga 2 kaakati ate abeeka balindiridde nga nkyali mwana muto okiwulidde P5 P6 so kaakati Uganda ey'olwaleero nakoze study analysis eyange singa olwaleero mwami Apollo tuba tugambye nti no tewali kutunda kamere konna ebweru amatooke omuceere gwaffe kasooli waffe bijanjaalo naye ate munnayuganda tolima kyonna tuula butuuzi tulirako myaka 3 bye tulimye omwaka gumu. Yes, I'm telling you the truth. Tuyina mmere kitegeeza abantu balina emmere. Kaakati tuli granary era kati n'akatale tetulina wano mu Uganda. Tuli granary ya Eastern Africa, not East Africa, Eastern Africa. Omuceere gwaffe kati banakenya wange eyo ku border baguyayanirwa kubanga mulungi. Babadde bagula Pakistan. Wali oliddeko Pakistan? Tolyangako. Pakistan simanyi kyovola bewaffe baguyita plastic. Lwakubanga teguli mu how do we call it teguoma teguoma simuomu completely no naye erya kugwaffe ogwa wano oguvudde wano e Masaka Rukaya obe waffe Eastern yesinga kati okulima omuceere ne Northern nga mulungi kati abanakenya bonna bali eyo ensawo ya mitwalo 25 sebo motoka za Kenya zisitula so mukulembeze mutuufu waliwo ekikolebwa ku kankugambe Apollo ekintu ekikulu ky'obukulembeze sinti nno ogenda mu kunoonya bibyo ng'omuntu nze neetaaga ssente naye ababaka bameka b'oyise wano ne bajja bameka omuyita n'akugamba ndi bize ndi wabiki okuva emukono ewange okujja wano mu maka gange nina okuvaayo essaawa 10 era n'olwaliro nfuddeyo 10 ng'ofiirira ki okusomesa abantu baffe revolution tekoleka lwakubanga gwe wooli you spark the revolution, economic revolution, the mindset revolution nikigenda mu maaso. Mao Zedong takyaliwo kulembezo wo yerinye yati badde ntambudde nnyo China all regions of China emyaka 3 kati nga ntambula China naye bye yakola bikyaliwo birabika omuntu takulimbanga nti no United States first world economy obulimba maybe in history it is China. Nkutume kati singa obadde ne visa nkutume biwandiiko mbadde nkusasulira ne air ticket second largest economy mu biwandiiko ebyo bya biwandiiko Abachina bennyini bamanyi ebyo bya biwandiiko sebo na agazungu naye China kati is the first economy even in New York botambula New York waliwo gye bayita China City agazungu gonna gali eyo kugenda okugula ebintu eyo very cheaply nkugambye so President Museveni okupreachinga okwogerera bannayuganda okusomesa bannayuganda n'abakyusa endowooza ne bamanya nti nno tulina okulima omuceere for business si kulya kwokka ettooke ankole baali balima amatooke ankole okyali muto bulunzi bwante naye kati omanyi nti n'amatooke kati gava ankole mangi ze cash crop bo ate n'amatooke tebagalya naye bagalabanga gakutunda
wane Buganda wavanga amatoke ne Bugisu naye kati omuntu alima muno mu Buganda amatoke ga kutunda so tulina okufuna market out there emwanyi ze twalimanga butonotono biki kakati emwanyi ku myaka okuva 65 okujja okutuuka 2005 nga Uganda ne mwamini mwonna Obote biki ne Museveni asoose nga tetutundangako emwanyi okusuuka mu nsawo milioni 2.5 kati ziri genda milioni 9 olaba sente zetufunye mu Uganda baani abakola ekyo banna Uganda lwaki bakikola basomeseddwa kyova olaba omukulembeze omulungi afunye ripooti mubaka Musira amugambye nti waffe tukola bulungi naye kaŋŋende neerabireko kale omukulembeze omulungi tweyaza nnyo tweyanzeege nzikiriza nziremu okwebaza Honorable Musira John nti zagenza okweza kukwera essaawa 11:12 ng'ali wano kale Henry Lubowa ye secretary wa mobilization mu kisinde ekipya ekya Democratic Alliance twajogeddeko nti ensonga emu kwezo ze tugenda okwogerako enkya ya leero ye ne ab'ekisinde balina bye basuubizaawo naye sokubuuza abalaba solte abatulaba mbalamusiza nnyo Mukama Katonda yebale okubakuuma njagala nakwebaza bonna abantu abatindiga eggendo naye n'abali batulaba ku mikutu gyonna nga tugezaako okuteekawo obubaka obw'essuubi obwa Uganda ey'omu maaso etebenkedde ku lunaku olwokutaano twalaunchinga platform yaffe empya eya Democratic Alliance ate mu mbeera y'enjawulo nzikiriza mbuuze ku bantu b'e Nansana North Nansana North erimu Gombe ne Busukuma naye era ngattako n'ab'e Nansana leero tugenda kutwalayo Luwalo ebulange wa Ssaabasajja olunaku olumu oluggala okutwala Oluwalo era abantu beetekka nange ndagenda mbeegatteko ow'ekitiibwa Mariam ndagire mitubeena ow'ekitundu ekyo ky'e Nansana njagala nakusaasira famire ya Dr. Besigye mawulire gaatukuba wala nti balooya bakyawambuye ensonga ey'okufuna temporary freedom ya Dr. Besigye nze ng'omuntu eyali abaddeko mukomera teri muntu ayagala kubeera ng'ege makaage era ndowooza twagala bassebo ne bannyabo both abali mu byamateeka sayidi ya gavumenti ne defense ya Dr. Besigye nti kale ebimu binyuma naye Dr. Besigye yeetaaga freedom ekyo mbadde nsaba bassebo ne bannyabo tuleme kukolera nnyo byaffe ku freedom ya Dr. Besigye ne banne so nsaasira nnyo famire ye naye ne gyali naye tumusabira Omukama Katonda amuyebe byonna byonna tubivuunuke naye nga naye atambuza obulamu bwe nga bukola ki nga bwe butambula kale tweyaza nnyo tweyanzeege Henry Lubowa bweto bwetandise program naye ekigambo kiri kimu bibiri Henry ku nteekateeka za president ekigambo Honorable Musira kyayogedde president n'agamba nti musanyufu buli gyayita alaba nga abantu bagenda bawuliriza omulanga gwe ogw'okugagawala era abasinga bagagawadde ntimanyi of course president tumwebaza olw'omulimu gwakola mu PDM waliwo ebitatambula bulungi bingi naye tetusobola kutandikira ku bitatambula bulungi tulina kutandikira ku byagezaako okukola buvunaanyizibwa bwe kubanga eggwanga alikulemberedde emyaka kati gigenda mwana gavumenti ekigibeezaawo okukola bintu bantu batasobola kukola sekinoomu waliwo ebintu collectively abantu bebeegatta ne bagamba nti wabeerewo omuntu atuyamba oba institution ebitukolera nga ffe tetusobola byekolera kyekibeezaawo gavumenti therefore nga chief executive wa gavumenti ye collective responsibility yetumusuubiramu eggwanga so oyo ye obligation ye ekola ki esooka kulaba nti abantu beetaba mu production ey'eggwanga era ekimu ku bizibu bye tuyina ne gavumenti ya NRM nti engeri gyeteekawo production gye incentivizing corruption production ebadde eri pesi ya wansi ate nga demands ne population z'abantu zikulira ku speed eyaki eya waggulu era ebyo
ye cautionary strategy ya government naye era tekitujja kugamba nti nno obuvunaanyizibwa obwo bwakola bwetaagisa. Now debate eri whether bumala era mwami enkola temugiinaako buzibu naye mugamba nti ayongeremu debate Rastaman teri ku gundi teri kugamba nti kyakola tekyetaagisa kyetaagisa era obuvunaanyizibwa abukola era buli omu ajja bukola ne whether it is sufficient. Feno tulowooza mwenga Democratic Alliance no even before tulowooza nti kubanga approach ez'okujja mu abantu mu bwavu waliwo eyo gye bayita push President Museveni asindikiriza abantu bakole mu bwavu. Yes, tulowooza nti yes ekole little results ezimu ziri kwiko zirabako monitoringa nnyo naye ensonga ya push factor buli weekoze results zijja naye mpola esinga okuba ate twetaaga president naye akikirize gye bayita pool opushinga tekamu capital omungi naye abantu waliwo ebintu ebibasikiriza okukola ebintu nga tebabivaako abantu abalima emmwanyi edda basooka ne babasindikiriza kati nga wano mu Buganda waliwo enkola gye bayita kibooko naye bakuba kibooko bakibakuba kibooko that is pushing naye eventually ate ne bateekawo cooperatives ne zicreatinga akatale oli n'agira n'alima emmwanyi ng'amanyi nti bwe naatwala mu cooperative akatale tekajja kukka enja kuba bulungi nja kugula egundi eventually waliwo ebintu ebisikiriza ze bayita pool mechanisms akati pool mechanisms ezo government enaawo kuzikwatako omuntu omwe ssente abasinga naddala kati tibola gundi za government ezasinga ez'abantu zeetekamu essente nga bw'afuna essente n'agenda nga ffe nature olina afuna omutwalo ogumu n'asooka n'agala luno 10 kansuka mbinyweko soda neyozeeko naye ng'ate ku ssente ze bamuwadde tekuliiko wadde n'emu yakufisaako agenda okutandika okukola nga afuye essente zikoze eki zigenze omutima ate kati nga gwagala naye nga tezikyamala naye ng'ate waliwo ate n'agenda neyewola ate agenda okwewola nga amabanja mangi ate neyesanga mu conundrum etakola production so kikulu nnyo okukola push nga president bwagambye naye nezino zetuyita pool eziretera abantu okwagala ne basigalamu ne kubagazisa bye bakola kubagazisa bye bakola twetaaga nazo tutandika okuziteekako essira. Honorable Musira, olaba nga kiki ekikyabulamu enkola zino ekirungi nti ne opposition nayo olaba nga aziwagidde abantu bave mu bwavu abantu bagagawale kyemmanyi nti namwe abakulembeze bembanga bemukulembera bali bulungi mwanguyirwa kibanguyira omuntu ali omugagga ng'omutuuze citizen amanya nti nno alina benefit n'essira lyateeka ku nsi ye ayagala luguudo olulungi ayagala baana be basome ayagala that kind of soft life and ekyo buli muntu akyetaaga mu bulamu yeetaaga ayambaleko olugoye olungi yeetaaga asanyuke ka Christmas kalungi nga ku luli sebo ffe abakuze Apollo tewabira bagwe naye ne mu Museveni wali okyali muto nnyo ng'atandika wano nga n'okugula kasukaali olina okuapurayinga omwezi nga gumu ate bwe bajja layini ezibeera awo bannannyini gavumenti be bakuwa ku kasukaali ako kiro emu yokka oba hafu kiro soda nga taliwo nze soda asooka namunywa mu 70s ekyupa emu nga jajjangulidde nga tugenda magenda e Kenya nanywa coke okiwulidde so kyenjagadde mumanye nti nno assessment ya president abantu economically bali batya ayagala nnyo okukoseza ekigambo ekidda kyonka okukolera olubuto lwokka nga bwe tumanyi lwakubanga our crude peasant background tubadde okulima n'olya n'ebikomaawo naye enfunanga eriwa abannayuganda mu myaka 25 olwaleero nkubuulira Apollo n'abandaba nga bakitegedde n'omulimi wano kakati tukyalina cash crop
Jomanyi nti no ziri traditional cash crop simanyi cotton coffee tobacco abantu n'olumu obalaba ku mikutu n'awalala ne ku vinga zino nga bagamba nti olaba bakirabanga kibi nti olaba tetukyalina ne cash crop oba otegera kyengamba mutegeevu ddala simanyi luba wali okiwulira olinga abanje agamba nti olaba gavumenti eno saagala kuvuma amenvu ku luli ng'ani agalye wano mu Uganda gaali cash crop kati tegali cash crop gende waffe olabe emmotoka mmeka ezisitula bbogo y'okutwala e Kenya ebitale mpozi nja kuleeta n'ebifaananyi naye mwe muli investigative journalists mugendeyo mulabe bogoya abannakenya gye basitula muno ne batwala ewaabwe ne bakolamu biscuit ne batonda kutu ate bogoya wa Uganda yasinga obulungi mulungi ddala si cash crop n'enseenene ezaali ng'abaganda baziriira wano okulya buli enseenene katuzitunda is an export thing is a cash thing. Ekibulamu kati kiri ki ekibulamu kikino market lwakubanga we have over produced okiwulidde emyaka 25 egy'okusomesa bannayuganda bannayuganda bawulirizi nnyo bamanyi ekyokukola they respond very fast kakati emwanyi are we not number 1 in Africa exporting coffee and number 7 in the whole world olowooza Kenya teriiwo olowooza Ethiopia Ivory Coast tebiriiwo lwaki tubadde number 1 lwakubanga bannayuganda bategeera ekyokukola bw'oba obasomesezza obulungi akatale jangu mu bijanjaalo ne kasooli nga kululi Kenya yokka yemanyi okutunda kasooli naye omanyi nti nno genda mu budget yaffe ojja kulaba twafunye I think $30 billion in the past budget ebijanjaalo byokka ezo sente nyingi mu economy ya Uganda $30 billion $35 billion maize sina asesinga matoke gaffe naye nkubuulidde kati buli kantu omuntu abuuza nti nno cash crop oyo munafu buli kantu mu Uganda n'enseenene ziri cash ukiwulidde ebitabangaawo kati kyetwetaaga kyeki gavumenti nze gavumenti yange tufunye tutya akatale kusagula akatale yes Algeria kakati abantu bannayuganda amata getufuna kati bwogamba nti no ogalese mu Uganda noga pasteurizing negabeera buwunga or anything like that omwaka gumu tunywerako myaka 10 so tulina okugenda mu Algeria tugendewa okutunda amata gaffe so ekyo responsibility ya government ne ekyokubiri president ya preachinga kyetugamba value addition kongerako omutindo tujja kutunda emwanyi nga bwetumanyi nga twagitunda 1920s cooperative yasooka munanga akyogeddeko ekirungi oli cooperator senior cooperator ate omukulembeze mu exactly tuyina kyetwongeddeko mu line eyo y'okuteeka omutindo weebale nnyo 1972 1972 Muzeyi Musundi kati ali myaka 95 wali yatandika ku line mu Bugis Cooperative Union line ya value addition okiwulidde newankubadde nga tulina okugigayiza ebeere nnene ekyuma ekikubemu ekirostinga ne tugrindinga ne tupackinga nja kukuleeterako wano next week onyweko olabe 1972 kakati ekyaffe kikyaliyo kikyakola kakati kyetwagala nze nabuulira ne ba State House Moses Byaruhanga n'abalala twagala soluble machines na proposing antya lwakubanga soluble machine emu enekola coffee nga Nescafe nga Nescafe n'ebirala emu yokka $120 million omuntu wa bulijjo tabisobola nabuulira State House tufuneyo ebyuma meka bisatu Western, Central ne Eastern mpozi oba ne Northern kino kye batadde entunga mu ekyo simanyi kya muntu oba naye njagala PPP public private partnership nze okutwalayo n'enkolerayo
mba nsasula okiwulidde ate nensasula nenza okusasula ekyuma ne tutunde mmwanyi olaba waliwo omusajja wano abadde wano baba mwita Rugasira obaani ng'akola byemmwanyi Africa something Africa coffee waliwo gye nagenda Tanzania before I even became a member of parliament okugenda okulaba omuwarabu woni ekyuma kino yakigula atya ate the same Arab recently when coffee gundi debate wano munyonyo najja namujjako n'ennamba nzirina buli kantu konna kakati abadde waffe wawano Rugasira azitwala Tanzania naye ate abatanzania balina coffee nabo bakola value addition kakati yavaayo ennaku zino abannayuganda abasinga batwala Egypt why bakola soluble coffee mu Egypt ate awo wenyini ne bazitundira awo ba Egyptians tebazimba mmwanyi naye balina soluble machine tebalima mmwanyi naye balina soluble machines ene Sudan kati market esinga ffe wano Egypt ne Sudan North Sudan South kakawa ate nga kaffe kano kali very organic kawo manyo esubi weriri nti tutambula tugenda maaso okuteekako value ate tuyingirewa market ebyo bya government si bya muntu wa bulijjo naye omunnayuganda omanyise bw'obeera Namisindwa ewange Jenva Bubulo East n'olaba trucks eziguleyo ebitungulu gabbage carrots nga batwala Juba bantu ba bulijjo si busomi si biki bamanyi okuexportinga government tubayambye tutya bakolera enguudo n'ebirala bwe bityo kati market akantu kokka market value addition bano Uganda bamanyi ennaku zino bamanyi okupakinga akawunga bamanyi okupakinga n'omukyere buli kantu konna kawunga kati bakakuba kasoli bamukuba ne bakolamu emmere y'embizi genda mu Eastern olabe bannakenya nga bwe basitula maize bran batwalira mu mafaamu gaabwe ente nkoko n'ebirala everything so ekyo kyetwagala tuli kumulamwa ogw'enkulaakulana n'okugagawala tewali okubuusa omunnayuganda amanyi okusoma ate bw'aba akwasa ebintu ffe ba intelligence abatambula mu bibuga n'agatabunga gano n'okulimbalimba be balimba abantu naye omunnayuganda owa bulijjo asomeseddwa amanyi ekyokukoleka eyo buli kantu konna akamanyi Soul TV program munye kumacha agange nze Principal Honorable Musira John mubaka the only Rastaman. Rastafari is Majesty Empress Lassa. Henry Vowa ye Secretary for Mobilization mu kisinde kipya echa Democratic Alliance. Tugenda kubuza ekibuzo Honorable Mpuga ne bane balita kachaka pya. Nkulakulana ino tutambula. Honorable Musira agamba kigenda bulungi mu maaso ekintu kitambula. Kirungi ne ate ne Honorable Vowa naye akiriza te ekintu kitambula bulungi. Ngambye nti obuvunanyizibwa president wakola bwayinokola. Ningamba era nzikanya naye nti waliwo ekigenda maaso naye waliwo ekibulamu kikyali debate nene kiki ekibulamu kati kiki ekiresaawo ebigundi ebipya ebisinde ebipya ng'ebyo nkikonyeeko nti nno president atambula mu embeera gye tuyita push naye factors zino zitugambye eza pool zikyabulamu nno nnyo naye ekyo kiba ku approach ya government kubanga iyo waliwo government ekkiriza nti approach eno yekola tulowooza nti approach eyo ekola netemala nga tulowooza nti side eri ey'okuzaawo n'oteeka amaanyi mu bibiina by'obwegassi abantu okukolera awamu kiyamba government nebanga ekola obuvunanyizibwa butono saagala gendawo nnyo naye era njagala kuwa ekyokulabirako wano tuyina amawanga tuyina abantu aba Ethiopia katulina ne recently aba Eritrea bangi nnyo kabalagala soko otegeere engeri aba Eritrea gye bajja ne bakola ka supermarket katono oli n'aleeta ebinyeebwa oli n'aleeta kyogenda okulaba nga bakola chain ya business population yaabwe si nene naye engeri gye bakoleramu awamu creating capital bakola ki era ogenda okulaba nga buli gye bagenda abeera successful mu kuzimba business ennene ezisobola okuyimirirawo akati ezo factor ezokukolera awamu n'okugeneratinga capital n'okusolovinga ebizibu wano mu Uganda zibulamu ate nga
awe watambulira business ezikula nezibeerawo emyaka n'ebyasa akati ezo factors ezo zetuteeka mu gye bayita pool naye eyo debate ndala mwabali mu opposition muina platform ensonga ngezo we muzijirayo ne muzibuulira abantu oba olyawo musigala nga mubyogera bwogezi kungulu ne bikoma era ye debate tugezaako okuteekawo kati mu nkola Democratic Alliance tulina ebibuuzo byetugezaako okuddamu tulowooza nti akaseera ke tulimu kalinganga akalungi as if we are in a camp naye ng'ate maaso eyo tulowooza nti wasobola okubaawo akatyabaga singa akaseera kano tetukakola ki tetukoogerako so tugezaako kuzaawo mbeera kaseera ki akaseera kali akaseera ketulimba kayita transition President Museveni atukulembedde emyaka 39 asobola okutukulemberayo emirala ng'esatu oba etaano oba n'ogumu kubanga tosobola kutegeera myaka gyajja kukola ki kubeerawo oba anaawangula oba anaawayo obuyinza naye nga tuli mu transition kitegeeza okuva obukulembeze ku muntu omu okudda ku muki omulala bassebo ne bannyabo buli ggwanga oba buli mugigi gulina obuvunaanyizibwa bwagwo omugigi gwa independence bajjajjaffe gwali gujja buyinza ku bazungu kubuddiza bannayuganda era ne tubakubira muki mu ngalo bamwami Museveni nabo waliwo period gye baatujjamu ey'abamwami Obote nabo ne bajja mu bukulembeze naye naffe generation yaffe kati erina obuvunaanyizibwa obw'okwenshuwaringa nti ebimu ku ggwanga ebitatuukanga bituuke gamba okulaba nti no tufuna peaceful transfer of power omuntu n'awaayo obuyinza mu mirembe ate eggwanga ne ligenda mu maaso debate eyo eringa entono naye nene nnyo kubanga mwami Museveni byakoze mwami Musira byayogerako tetwagala biggwere mu debate yo gamba bwe yavuddeko bano ne batandika okukola ki okulwanagana byetaaga bigende mu maaso era yeyo debate esinga gye tulowooza nti eri very crucial mwami Museveni ku saidi ye olabanga ebikolwa bye biri deliberate ye transition yagitandika dda bw'okimanyi nti bamwami amamba ambabazi President Museveni yatandika okubajja mu NRM n'omugigi ogwo transition ye yali etandise kubanga ye yategeera nti ojja kuba akaseera bano babeere bazibu era eyo period nevaako kakati olaba nti atambula bulungi jo nalabye n'okulaba nade ntulina wano ku social media nga General Muhoozi akoze transfers mu magye akoze ne promotion lite kyaliwo ne President Museveni yakitandikaawo ekyo kiri deliberate ku side ya government naye ffe mu opposition tewaliwo plan eraga nti tulowooza ku nsonga za transition okukyusa obukulembeze nti President Museveni bw'anaaba ayagala kuwaayo obukulembeze kyekinaabaawo abantu banaabehavinga batya basebo ne bannyabo tuyina ffe mu DA twagambye nti tukole ebintu wakiri bisatu ekisooka tutegeeze abantu nti basebo ne bannyabo transition weeri ate enkulu can we debate it abantu bategeere nti mu transition weeyisa otya abantu bategeere nti biki byewetaaga ku munno mu transition eggwanga lisobole okubeerawo ebulungi otegeere nti amawanga gasurvivinga gatya nga gavudde ku ba strong leaders ne gadda mu period nga ba leaders abali strong bakoze eki bagenze ebyo bikulu nnyo okufuna sustainability neera bikolebwa tubyogeddeko mu teams eziri mu parliament naddala kati nga baganda afa ba National Unity Platform tulabanga debate yosibosi gye bakola ki sikibaliko era ffe tulowooza twawandika katabululi nga tulina issues 3 esooka nga tugamba debate ya national transition ejja ku meza eve under the table tugikubaganyeko ebiki ebirowoozo whether President Museveni ayagala kuwumula this year oba next year oba when but let's discuss it abantu emitima gibakakkane oli aleme kulowooza nti nze ali mu government abantu baagala kuntuga ategere tukitegeera nti wajja kubawo time nga President Museveni takola ki takyaliwo ate bw'atabaawo si musango
so mwe musazeewo muveeyo mukulembere enteekateeka ez'okudebatinga transition. Bw'oba oyagala kwa kibiina transition olina okuteekawo proposals and reforms oyetaaga transition eyo okukola ki okubeerawo. Let's discuss the reforms mu open. Ekyokusatu tutandike ne debate gye bayita reconciliation agenda. Abantu bangi balina ebintu ebibaluma tubyogereko ate tubite. Nze nalaba abakyoli nga boogera ku nsonga ya Kony was very painful. It continues to be very painful. Naye ate it was same community ababatta abasinga bakyoli ate bebatta baganda baabwe naye nga ate balina okusigala nga bagenda bonna. Very painful. Naye era obwo bulamu bulina okugenda mu ki omuntu mu leadership akola ensobi naye ate era temujja kubeera ku nsobi ezo kuba mulina okugenda mu ki maaso. So ebyo twagala bigende mu maaso. Mwagala bigende mu maaso. Era ffe mu DA tugamba nti waliwo ebintu etulina okutandikako kati ngaki ne betujja okukolako ngaki akati nga okutandika okwogera ku bukulembeze leadership enaatukulembera kati Bani Uganda yonna oba mwemweka opposition. Both tulina obikubaganya kati njagala nkugambeyo kino. Abantu abasinga okwagala mbadde manye emboozi eyo tugirabira mu kalulu akajja kabirabiri mu mukaaga kulonda mwana atukulembera. Akalulu kali ku ani ava mu kulembeza addamu. Ffe ensonga ya transition neneko okusinga akalulu aka 2026. Ensonga ya transition ya gwanga lyonna kubanga at one time President Museveni agenda kuvaawo. Twagala abantu bali kakati njagala nkwekyo okulabirako. President mudakiike mune ekitundu President ompya anajja ayina tagenda kukolawo magye mapya. Tulina okupreparing amagye nti President Museveni can leave ate amagye ne gasigala nga gaggwanga. Ekyo tulina okukidebatinga. Police must know abantu bano betwogenda baba business baagala okutegeera nti nze Pastor Bujingo nina empire yange ya radio ya TVs. Abantu bano abagala okujja ku President Museveni basobola okutuwa security basobola are they understanding enough okusobola sustaining businesses zigenda mu maaso n'abalala ebintu ebyo tulina okutandika okuproving eggwanga nti tuwuliriza tuli bakakamu tutegeera ogambye nti ekibiina ekikulembera mu oludda oluvuganya balinga abeebase tebakiriiko ensonga zino tebazirowoozaako because mu parliament muganda wange gyali gye tutandikira okwogera ebintu ebikulu ebyokugenda mu maaso. Nze honorable tagwa ku ludda luvuganya nti nno ebyayino bikuleme naye nga gavumenti yeegamba nti etambula bulungi. Oludda oluvuganya luyina okuleeta alternative lulaga eggwanga biki ebikulu mu kaseera ki. Tebaleese alternative nti alternatives ezitutwala mu transition bo tebazifaako. Kyekiva olaba nti ne ku reforms zino ennene eza election bagambye nti batya tebaagala election kubanga basobola okuleeteramu amateeka bo ge batakola ki ge batayagala. As if omubaka wa parliament bw'agenda mu parliament atya okuleeta amateeka kubanga gasobola okulema okuyita. You first do your role then ebirala bikola. Naye mu kulonkinga ekintu kyammwe ndowooza entandikwa ekola amakulu nnyo nga mwalabise nga abalumba butereevu Robert Kyagulanyi n'ekibiina kye kya NUP ne mutuuka n'okubalangira ebisiyaga biki byonna ebyo bwe bityo. Abantu njagala nkubulire mu misa ze n'omusajja mu Kristo. Mu misa bwe beetandika wabeerawo abali ne boogera ebirango ne bakola ki naye father omuntu akulembedde misa byayogera yeba misa ne mukaseera ako bino ebirala tubyerabire ne mukaseera ako main speaker kuba mujja kubeetaaga mujja kwetaaga abantu ng'abo nabo okutambula wamu. Main speech yali yawo ekitiibwa Mathias Mpuuga. Zino endala zaali bwali butandika curtain raising nga n'ensonga tennakola ki tennavaayo. Ebintu ebyo bayogera tusobola obitwala nga bikulu naye message enkulu yaweebwa Honorable Mathias Mpuuga teyadda ku nsonga za NUP. Era ensonga zezaali ku let's set an agenda, let's listen to each other, tuwuliziganye ate tugende mu maaso. Tweyanza nnyo tweyanzeege Soul TV program omunyo ku makya akadde ke katusalako naye obudde tukyalina eddakiika zaffe nga 10. Nja kwetaaga okufuna endowooza yo yita ku noti 7 noti 1 noti 9 noti 6 Honorable Musira John paka wa Parliament Bubulu East Honorable Lubowa Henry okuva mu Democratic Alliance betuli nabo enkyaleero twogera ku bigenda mu maaso mu byobufuzi twogera ku
ekisinde ekipya ekya Honorable Mpuuga ne banne kiina ekipya kyekireeta oba nedda ne message endala zazedda nazo ngenda zisoma Honorable eddakiika ziri 3 oba 4 ensonga yaba ne ya transition kuba tusoose wali ne tulaga nti eggwanga tutambudde kyo kituufu era tutambudde naye ensonga ya transition bano gye bagamba nti gye bakulembeza olaba ng'erimu omulamwa bayina ekipya kye baleeta temuli mulamwa wadde gumu bwegote eyo eri sprinter sumurula eri sprinter ya NUP ate NUP erina okutegeera nti nno yajjanga movement sigamba NRM fe abasomye political science movement abantu okujja n'ebegatta tebali kimu naye begasse lwa nsonga naye nga bwolaba movement ya Museveni bwe bagenda mu nsiko mu biseera ebyo abagenda mu nsiko mu 1981 especially bali bameka UFM bano ba Kayira bano ba nibuli yali movement sinti no bonna balowooza endowooza kyekimu naye balina common enemy yani ye Obote at the time kakati ne Honorable Kyagulanyi abadde alina okumanya nti nno NUP oba people power yazzenga movement naye kati abantu baddayo kati sprint they separate do what go back to their former forms former formations okiwulidde ssebo Honorable Mathias Mpuuga yavaawa mu kibiina yava mu DP webale nnyo webale nnyo bwe batyo era n'abamu bakyagenda abamu baava ne mu NRM wa DP era webale nnyo luli nabadde bampadde kadi nange naye bagambye DP block ate nga sirabako nga ba-invitinze president wa DP kadi njirina nakati eri mu motoka naye nga president nengamba naye okay omugenyi omukulu agenda kubeera Honorable Mathias right honorable is somebody I respect is somebody who has been in parliament now three terms he's somebody who is eloquent the Kiwanuka size style the Kiwanuka bana emyaka munkaaga I mean beyatta his approach is civil what not I can assess him to the deepest of my all words naye kyakoze tekigenda mu maaso lwaki kyaliko tekina gye kiraga yandi gumidde mu Nuupu naye Nuupu naye biri hostile kuye Nuupu bamugoba wandiagedda yes ate yavaawa bwe baba kugobya eri wavaawa genda onyweze DP okiwulidde kino kirabya mu buzibu ki okiraba mu buzibu ky'okukola kakati you know waliwo omutawaana okubeerawo ne Godfather ya Right Honorable Mathias Mpuuga yani DP ye yandibadde strugglingira andi nayo DP obimanyi Honorable Robert Mao yasala okukolagana ne government eri mu buyinza balina nenda ogwo si mutawaana minister mu government kakati ye yasoose Robert Mao yasoose semogere teyali president wa DP movement kakati nga NRM eyingira ani yasooka lwaki tulaba Mao yekka netuleka abagundi Right Honorable Semogerere bano ono meya ani yafudde Alhaji Nassan Ntege Sebagala n'abalala lwaki tulaba Mao ogwo gwe mutawaana ogwa pata ya DP yo erowoozera nnyo mu central omukulembeze alina okubeera kuva mu central bw'atabeera wa central eyo CDP ogwo gwe mutawaana kakati ekyokubiri you know nze I analyze things the way people see it national nze ndi musajja mugisu tumuweeye eddakiika tagenda waawo kubanga national leader
analyzing ensonga from a small view oba nedda kyayogedde nti nekimuli ye ng'alaba nga kyemuze muzimba kyonna mutunuulidde ebitonotono muli ku bufoofofo bwe munoonya anti kakati kibi nnyo okujja agenda ennene ate n'oziteeka mu nzikiriza entono mwagala bukulembeze bwe ggwanga ensonga gye njogeddeko si ya DP ensonga gye njogeddeko si ya Buganda si ya Busoga si ya Kyoli ensonga gye njogeddeko ya transition era si ya opposition nja kugikwatako sebo transition nja kukwatako saagala akadde kange kagende neddakiika sigaze eddakiika nyazo okawa nsonyiwa jimuwadde bino ebyaffe ebya politics ebyokwesimbawo n'okuvuganya nandi byogeddeko because mbisobola bulungi mu opposition mbaddemu over 28 years manyi bulungi ekikola ki ekigenda mu maaso kaakati sebo mwami Apollo nsaba mu ddakiika emu n'ekitundu funza njagala nnyo mwami transition amanye nti nno tugyetaaga tetugyetaaga omutawaana gw'okwesalaasalamu gwiguletedde opposition emitawaana tebalina solid front tebagirina kakati ye bwayogera nti noke abavudde mu FDC luli bavaamu mukyala Kamya kati ali mu government kakati mwami muntu nakola anti ojiwulira anti ojiwulira sijiwulira bulungi balina okuddayo ku main point kyova olaba bonna bwe bakwase Besigye bonna bali awo transition tugyetaaga tetugyetaaga debate mu kiseera kino oyagala toyagala transition erina okubeerawo olowooza Museveni akyali mwana muto omusajja w'emyaka 8 nze taata wange yali 84 era President Museveni azaalibwa ne maama wange omwaka gumu newankubadde nga owange yafa owulidde so takyadda buto naye transition akola atya entambula eyo okukwasa abaana nga mmwe njagala olabe parliament yaffe abasajja abasuuka mu myaka 5 ya parliament yaffe abasajja n'abakazi tebawera 30%. You just scan. So ekyo kimala transition ekyo honorable. Anti sintino erina okubeera instant, eri gradual from one generation to the other. Okiwulidde? Genda mu cabinet olabe eri etya. Genda mu bifo ebirala. Transition ya barubowa baba wadda tebagitegeera bo tebategeera ne baba wadda transition kakati era ne opposition ye kagirabe mu government eno wali owulidde nze ndi minister wali owulidde nze okuviira ddala 83 nga nyingira nga kadogo mu front eno nawano njogererawo nga musajja wa NRM wali owulidde nti no bampadde bwa RDC bwe So TV program umenye kumacha opposition yo nakati yevuga government yenu nsemeyo message wakiri 3 kuba nyingi nnyo tusibule tuveyo kumpeo mpuga ne banne abamufanana mu ndowooza tebalina kyanjawulo kyebongera kugwanga okujja ku kulwanyisa Mr Kyagulanyi tewali kirala nze ndowooza baleke NRM ejire etwale gwanga mu maaso Kasujja Isaac kyekyo kyenyini webalo okundowozera sibu Mr Apollo good morning ekizibu ekiri mu Uganda kati tugenda kulaba DA nga balwana ne NUP kubanga bonna aba DA banyivu mbeera ya Kyagulanyi gye yayisizaamu bamemba baabwe abamu tweyazanye tweyanzeege ngenda kusimbyayo ndowooza Mr Apollo abakukoleza gwanga tusimanye enkola ya Honorable Masas Mpuga bamuleke agezeeko kuba at least ye si wa mululu nga abali emagere ba president ab'omutimbagano Chris Enoka nawe message njirabye akade tekanganya message mukama wange katono half a second ne munsonyu half a second chogere omanyi nti n'okukola ekibiina nobeerako wadde ne member mu parliament member oyo mu iPod government ebe mu 2 million buli mwaka okiwulidde so ebimu no 2 lwakubanga every quarter is 50 million tebaziwa member baziwa kibiina okiwulidde so obubiina buno bwetukola buno bwa business ndowooza nange ngende enkoleyo kamu kyogere honorable nkoleyo kamu lwakubanga bw'oba osindiseeyo bamemba 10 is a billion bayinza okuba babala sente why not bali ku business babala sente business
ndowooza nange ngende nkoleyo kamu ekigambo kimu lubowa tuve ku mpewo tuva ku mpewo kalungi eyo level ya honorable sagala kugiddamu abantu bagenda mu parliament batera okubiraba mu business neffe abatali mu parliament tubiraba mu ngeri ya revolution basebo ne banyabo tugamba nti tuyina okuteekawo embeera mu ggwanga nga ffenna tusobola ogibeeramu leero n'enkya ebintu ebitukwatako tubiteeseeko si mu ngeri ya kisaazi nga honorable Musiira abadde atandise okukola ki abadde asaagirira sisajja mukayanya njagala mbategeeze bassebo ne banyabo bino byetwetaaga mu Uganda ey'enkya eddakiika tisikyayina abaana baffe babeere bonna ffenna ekyokubiri bizinensi zetukoze zireme kufa NRM ekikoze ekyo no kitegeeza nti twande okulowooza ku bakulembeze abawuliriza buli kale abakakamu abagenda mu maaso era ffe puulu y'abakulembeze abo gye tutandise okusereka Mathias Mpuuga ali ku baloti birabire mukaaga abakulembeze abo ab'omuki Mathias Mpuuga ajja ku baloti ensonga enkulu nga nsembayo museke Mathias Mpuuga ajja ku baloti ensonga esembayo tugamba nti tuteese ku process ezitutuusa ku tugenda kusiibula tuve ku mpewo ali ku Soul TV akadde tekatuganya nebaza bagenyi bange Honorable Musiira Rastafari abantu b'ebubuulo bakulabiranga ddala bulungi nnyo TV eno very popular ebubuulo eri very popular mwami Lubowa webale kukeera production team webale abasindiso bakambetondera mbufunye naye sisobola buso mu lwakade tugenda mu sports updates bakubuulire abebyemizanyo Champions League night yatambudde etya beerako tovaako programu nyingi zikyajja naye nkujukiza kimu 3 December tuli ku Canaan Land mu Vision Night tokyerabira ekyo ky'omubutuufu tewali walala wonna tutandise ndowooza tubagalize ne Christmas ennungi kimu kyokka tubagaliza ffenna Christmas ennungi era nga ya mirembe obutebenkevu bwaffe bantu baffe bannayuganda mumanye nti no Uganda yaffe ffenna ate yammwe tubeerawo lwammwe nammwe mubeerawo jo nadde mvuga akadde tekaliyo yes nadde mvuga nga waliwo omuwala kiriza tuve ku mpewo so ka Paul second yemu nga waliwo omwana nga yebase nga niyo mukono agutadde ki ngolaba yebase ninga sino traka ejja gwegira kale abatambula kwegendereza abatambula safety is very important be careful and drive during day avoiding a night webale bulungi mweraba